Gubadde dduka wakati wa eyali president w'ekibiina kya FDC mu kalulu akaggwa Dr. Kizza Besigye ne poliisi ng'ava ku kitebe ky'ekibiina e Najjanankumbi. Dr. Besigye bawanyisiganyiza ebisongovu ne poliisi bwabadde addewo Kasangati oluvannyuma lw'okwogerako ne bannamawulire e Najjanankumbi. Kino kidiridde poliisi okumugana okuyita mu makubo gabadde ayagala. Emmotoka ekulembedde ezo ezitwala Besigye ebuzizabuziza poliisi ng'eyita mu makubo agatasuubirwa. Dr. Besigye akyamidde ku ssundiro ya Toto ensambya okummulamu ekintu ekiremeseza poliisi okumulondola. Ono amaze akabanga akawererako ddala wano oluvannyuma n'adda ku kkubo okweyongerayo ku lugendo lwe. Dr. Besigye avudde mu mbeera bwe batuuse e Lugogo oluvannyuma lwa mmotoka ya poliisi okumwekika mu maaso nga bamugaana okuyitira e Nakawa. Wabula gye bigweredde poliisi emukiriza okuyita wabadde ayagala. Emmotoka za poliisi eziwerera ddala 5 ze ziwerekedde Besigye nga zimugoberera buli gy'alaga. Kulwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort Agazo. This is Kingdom TV.